Have you read all your certificate? Have you read the certificate they gave you? Oh, no, I don't have that certificate. Check it. This one water. This is coming all water here. Sometimes oil is coming over. So how do you clean that? Like that. This is soil. Yeah, this is soil. This is soil. Then it can going up. No, I understand. Have you Sucking like this. That's good. That's good. When you burn this in your boiler, yes? Mafuta. Oyo banakira nabajjamu kama amafuta kabiri nabajjamu. Kyembadde njagala kyokka. Kasita ongambye. So we want to know. What is your vent? What? Vent. Chimney. Chimney. What is your chimney? They are at police. Arrested. No. This is the factory area. All machinery is here inside. Wait. I have the boiler. That boiler is inside. Do you have enough? Yes. Give us some. Right now. No, we are not open. Why? Because I want to finish this matter, which will I am getting. What? Finish the matter? Yeah, which I am getting before. Because my safety things are full, so I make the another one. When I make it, then I start. Now I am on involved. Use weight. People is coming to the drum and then we are just throwing. Just a roll. Yeah, then that side is there down tank inside. It's the dipstick. The discharge point from your septic tank. Yeah, it's The water that is moving out Out of the facility. of the facility. That is where we're going to end. Okay. But for now, you're going to show me that. But for now, I want to show you where your ash is. Where is your ash? Ash? Yes, you told me you store some of the ash here. Yeah. Inside. You store? No. You told us outside somewhere. Okay. No. Where are your storage tanks after? Where your best oil? Where is it?
one. When after uploading, I have cleaners. They do what? How do They are using something, they collect it and throw it in the boiler. What do they use? Scraper. The Scraper. They are putting some. So as long as you are producing that, as long as you are producing those other waste materials, you need to have a what? A waste management license from NEMA, or have a licensed waste handler who comes to pick that waste from your facility and take it. But since you are selling it, that means you are managing it yourself. Yes? So that one you don't have it. Secondly, this certificate of NEMA should be displayed. Yes. You put it in a frame and display it. Okay. Yes. One is a certificate of registration of this one. What? Operation permit. Yes. Certificate of registration of this facility. These are from NEMA. They are not to tell us whether what you're doing is good or bad. Eh? And once they say bad, that is a problem. Once they say good, for us we just go back. Eh? So now we want to inspect. Yes. Let's go together now. Do you have an interpreter around? Which language do you speak? Because he's English. It's very scandal. Yes, let me call. You have an interpreter? And I'm the hand of this here. You know what kind of Some. Sam, what do you think? So that's the person to do what? So what's your name? My name is Chirag. Chirag, what do you do here? I'm making lubricants for it. About you work as I'm the one. you are the owner. Yes. So we are with the big boss. So I have a team from NEMA. You know NEMA? Yes. NEMA is what? NEMA pollution. Pollution. Yeah, even before. Yeah, this one is the pollution. That's what. They are at police. Arrested. No. Nenjoka nebiggwawo nesobola okwenyamba bakizibamba wensima buli kaseera wensimako baba wakolaki wafu kiba kinfunda. Erinnya lyo gwana? Bampita Emma. Eddala? Ani? Malubi Emmanuel. Kiki oyiro ono ani amuyiwamu? Nze amuyiwayo. Nze amuyiwayo eri baŋŋamba waliwo bye batakozesa bye bataagala bye batakozesa. Kati nze mba nina wenjuwa ngende nfunewo embijuwa bo bampa sente z'okubijjayo eri okubiyuwa ndi wa transport yesebo era nina ewantu wange mbiyuwa ewange. Oyine wala? Ewalala? Ekifo ekirala? Sobola kifuna. Osofuna ekifo kyakyo ono otaddewo bbanga ki ng'oyuwira wano? Wano myezi bibiri oba esatu. Ani yasima ekinnya? Nze nafuna bufunyi baana kuba ewantu wange kati bampa sisobola biyuwa mu nnimiro. So sit with him down there. This man, let's go with him. Yingira munda kwereka tumalira biseera naffe twakoyika. Mulidde abayindi agendayo ne bamuwa ebigundi yamanyi wabiyiwa. Kati webaleta abayindi gundi obuzibu mufo kyagamba nti oba bitwala obanga wasanga wabiyiwa lwakuba wali ttaka lye bamuwa mitwalo 2 Buli luutu. Yingira eri wansi. Badde njali mu lukaya mbanjireyo ku mu kibira. Okuyiwayo kasasiro awo olina okuba olina nga olina layisi.
bakuwa sente wenojja noteeka mu ttaka wano lwakuba ttaka lyo seekyo ze baŋŋamba oba olina wooliwo era ngaasifuna kirabo bakuwa sente mmeka zibampa bakuwa buli mwezi oba buli bwoyiwawo buli wennonayo bakuwa mmeka iwe nina abantu musala. So we are here to inspect the whole factory and outside. And I think you know the issue. I know. What is the issue? I'm getting mistake for 1 week. You are getting a mistake. Yeah. What is the mistake? When it's very heavy rain, my septic tanks are full. Your septic tank are full. Yes. That is full. Some oil is going outside. Some oil is going outside Yeah. to communities. Not communities. It's reaching up to road. Reaching out the road. Where is the road gutter? Then I told boys to collect everything and make it okay. Oh yeah. Do you know well where we get water? The well where we get water to drink water. You know water? Water, yes. Yes, the well where we get water. Yes, I know. Your oil going to wells. The wells, you know wells? Yeah, but you know, it's not reaching there. Because when reaching oil there, then that side is blocked. That is not going even the rainwater. So you haven't checked on the wells around you? I don't know, even I seen the video, but I'm looking, the place is way here. I seen it before in the media. Even I'm looking, that place is where that auto is filling water. Because my oil is up to reaching the road, then even there is a block. There is a soil in the gutter. Okay, now these people. Tuli bubi bannabumbajera tukomyewo ne bannamawulire baffe embeera yakuwuddisa kati awo olukiiko lwakaggwa olwaggwa luli bakola ki babuzaabuzaako ennaku 2 oba bateeka mu biki ebyali tebiwunya tetumanyi naye ate olunaku lwa leero ate ekivundu kizzeemu buto kwegamba tebabonerera bannange tusaba buyambi tusaba kuyambibwa ne bannange baabo koira atuli bubi nnyo nze kaakati munno gwolaba wano buli wamu nagiragira dda ba oyiro n'okolola ekiro kyonna n'okolola nga wano wakusiyirira nebyokolola tolina ssenyiga tolina ki wabula okolola. Nyaze Kiranda Julius tweyanza bukedde olw'okuvaayo ku nsonga yaffe eno ebadde etulumya omutwe eya oyiro abantu balwala amazzi gaafa obajja amazzi wonna waafa omukka mu biseera eby'obunnyogovu otuuka n'ossa nga tofuna oxygen kati tweyanza RDC ow'e Mukono olw'okujja n'asitukiramu n'atutaasa ku mbeera kibadde kisusse abantu babadde babuliddwako emirembe mu kitundu kyabwe tususseeko olw'okubeera nti oyiro atususseeko emisana ekiro wetwogerako oyiro tumulyanga mmere tutuuka okubeera nti nga oba olya emmere oba onywa caayi ng'owulira oyiro guumira embeera tususseeko abamu tujja kufa ate gavumenti tetuyambiddwa tusaba buyambi tuyambibwe kampuni yajja mu kitundu kyaffe wajja mu kitundu kyaffe nga erina okuba nti ekola naffe tetwafaayo nga olusi twagala n'emirimu tukole naye ekyemirimu kyagaana ate kampuni ate newunzika nga oyiro bamuta akira ne mumalimiro ayagala kuyingira malimba g'abantu. Manya gange nze Kajula Peter omutuuze w'ebumbajja enzizi zaffe zifudde ziweddewo kulwa oyiro wava eri waggulu ajja mu nzizi naye twebaza RDC wamu n'aba NEMA ne Bukedde TV okutuyamba okuba ensonga kati ogiraba etambula tuyanza nnyo aba Bukedde tweyanzeeko. Kampuni yo bweba nga terina ngeri yonna gyesobola kukyusaamu kintu kino etuviire kubanga ffe tufa tetulina kye tufunamu. Nze muno munda mwonna amawugu gayonooneka kuziyira
oba evaawo eveewo talina kyetuyamba okuleka otuleetera endwadde etuviire oba talina busobozi busobola kulabira kintu kyayekola eki etuviire ze muno amawuge galwala lw'amazzi genywa lwamuka gwensika omubi batuli bubi nnyo naye tusaba abakulembeze baffe abalungi batuyambe ku nsonga eno owekitiibwa pulezidenti Museveni tudduukirire ssebo owekitiibwa wowulira ensonga eno naye tufa owulira ekivunu n'owulira bwenanga nememe kusikuka buli kaseera n'owulira bwe yagala kusesema omutwe nkuluma tusaba buyambi tuddukire ku nsonga eyo oyo tetubavunaana bonga kyebakola kibi naye amazzi gaabwe nebata n'ekikka kyennyini tebalina kemikozi ze bateekamu wabula bo batabuti kikka kyabwe amazzi ne bagata kati yadde ffe tusweringu naye n'owulira nga amazzi mayitirivu agawunya obubi endwadde ze tufunyemu kati woba nga tewali solution yonna kigalwe tufune emirembe kuba twazaalwa kuno tofuna kyetugenda kuddukira zensonga zaffe Maserinnya Ssekamo David omukulembeze w'ekyalo kino Bumbajja ekikulu mu kyo kamu tulaba tugira ku mutawa naye ekibuzibu tekasi kiba nga kirina side effect eri abantu olw'erutalo ekikulu mu kyo kyetwagala nti embeera y'abantu okukola kikuteera kuba bemulugunya ebbanga netwogera nabo nekirabika nga kikoze kinga kiganye kati muberefa nabwe ekyo kuyambwa ensonga enkulu abantu bemulugunyiza ebbanga kiyama tutufuddeko gamba nti ndya nsimbi naye nga bwemulugunya tutuuka mu ofiisi muno ogera nabo tukubira ku mulanga kwanire kati kituyambye nti kati NEMA bazze RDC kulabika nga bogera kuyambawo ku mbeera ekikulu mukyo bantu kulabika nga baganyirwamu ensonga ya omukka waliwo ogundi embeera kufu oyiro oyo akulukuta omukka ogusibwa oba oli mu kiro webase ogenda okulya nga embeera y'obudde ekoze eki yonoonese kati omukka ogwo nga gutabanguse embeera nerabika nga ekoze ekyo yonoonese kyekisinga okuba ekizikingiriza abantu emula ddala abantu abaletolodde wano olaba nange embeera nesuddeko wali ebimayiro kati nga mayiro ngaemukale okutwaliramu naye erogakanga nawe wenna akatente ekiyumula buzu nasaka bona bakoperega ekintu kimu kubanga omukka gutambula wonna okwetola Kawesa Faizo ku kyalo kuno ndi muwandiisi waakyo embeera eriwo kampuni ne tumazeeko emirembe mbuze etya egenda neeka omukka obw'emisana n'obwekiro netusula nga tetwebase nga kyolina okukola olina kufuluma mu nnyumba nodda ebweru okufuna ku fresh air so kati ngaffe abalina ebitundu ebiriraanye wano oluusi ojja tuli basajja balimi ojja mu nnimiro n'olemererwa okulima n'oddayo ewaka embeera eganye ng'ekintu kiwunya nnyo so ate tekyandibadde kibi ogamba nti oba abasajja batereze naye abasajja bakola emisana n'ekiro so emisana osobola okufuna woolaga naye ate ekiro mu nnyumba olina kufuluma nnyumba nogamba nti kansooke nfune ku fresh air ate nga nebweru osobola okufunayo obuzibu ennaku zino nakisunga alimu abatimu bangi osobola okufuluma ebweru obudde obw'ekiro nti ofune ku fresh air ate n'osangayo abatimu so obuzibu buli awo buli ku kitundu butusobedde butubuzizaako enkuba abantu b'ekyalo kino nga bagamba oyire n'agenda amazzi ge banywa n'ekikka kiretedde abantu okulwala n'abakyala bavuddemu embuto bangi bangambye wano so nendeeta ttiimu ya NEMA eno inspecting ekifo kino ebintu bisatu ekisooka tusanze omusajja empapula ezimu tazirina ezimukkiriza okopalating ekifo kino akolera mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri abannema baleese ebyuma ne bituyambako okwasesinga nga empewo esibwa wano esobola okuviirako omuntu okufa so empewo tekkirizibwa eno esobola okuviirako omuntu okufa ekyokusatu obukyafu n'emikutu egitambuza oyiro gimutwala ddala mu mazzi g'abantu ninze technical brief okuva mu NEMA oba ekifo kino tukiggalewo kyonna kyebagenda okumpapula kyetugenda okugenderako naye temporarily nyinza okuyisa ekiragiro ekikisooka ne kikiggala nga tulinda abakugu ba tu advising